Mama Fina yafuna coincidence yago n'ogukazo guyina mabera amanja galinga gulingo gulonse embalasi gwe yalabirira mbukubanga gwagala okola akasomero kakwateyo gwosagana de godo Mama Fina toli kwatayo kyova waganze wa speaker bamugobye Mama Fina muleke kuzikula mizimu je base abafumba leke mbafu Bible tugante byakaisali byakashani byakano byakatonda Yesu yakwate nusu wetu nagante byakaisali mubirekere kaisali mulekerawo kuzukusaba fa abantu abamu muine bikoli mebibatambulirako nga muine ebintu bemwakola abala muri ku punishment za katonda mugenda kuva mu nsi nga mubungeta nga muyagayaga abamu balina ba minister njagala okucheckinga ko kubali ba former ministers wabuze minister no lwakyali mbulamu bwebuti abala bali ba honorables you can check wabuze honorable abala bali ba councillors abala ba RDC betabanga n'abantu okutunda ebibanja by'abantu omukadde nakutuka lwatakale nga RDC atadde ko mukono fetubira byeko abantu bajja mu offices zaffe ngoli agenda kwetta nabadenda bamawulire wano mukazi ye wadde obutwana abanayi batana awo kugundi abanema nga bamenye ettaka bamenye nyumba oloza oyo agenda kumala tano obuzimu obwo butano bw'abaana agenda kumaliriza ata wadde oli mu office bagikuwadde yes bakuwadde direction soko tunulire we bagamba okumenya lwaki omenya banakuboka ndaye wa mukama wa president Museveni mu report omugaye muzeyi yes etteka lyayita naye bangambye okumenya wano naye wantu wano waliwo milioni z'abantu weziti abantu wano bana Uganda tukoze tutanga tunamenya muwateke mu tenti mubabunda bunda wano tuyina ebitongole bya human rights bisiisa tebyogera ogenda kulya mwaka nga byabwadde billions and trillions money. Where is those companies? Human rights simanyi zani simanyi bya bitwala sente yo muyiwa musolo baba kola dira bayogera diba yamba dia abantu ba MPs ne ba ministers simanyi ba RDC ba councillors muri imirira dina abantu muri imirira dina boss ne mugamba boss kino sikitufu mu budde bono mwenna musise kubanga mwagala position bali mugaba bifamuti okubyogerako naye nga abantu bemumenya banansi abantu bali mu kugoba mu position sinagamba nti abantu bazime mu ntobazi no tewali agala kuzimba mu ntobazi busobozo obutono bumutwalawo tewali yandiagadde kuzimba mu ntobazi obusobozo obutono bw'abaana bwo bumufunisa akantu kakuba mu tent n'ebibaawo ne bibloka bwe bumutwalawo mugoba abanaku mu ntobazi mukenyinyine muja nabadenda bono musajja bulwadda yagenda nalimba abantu abo nga bali erubiya simanyi wali mu rubiji kasita nabalabanga tosiyo mugatajimenya mu emirundi ena nengamba bano bajiddwa mwakenyine mumenya abantu abo ne mugenda president mumujjayo sene muzirya ate mwakenyine mudamu ne muzimba awo wennyini we mujja abantu who's fooling who ensari gwa mudi bunanfusi omuntu alira operani omuntu agenda gamba nti bannange that is too much minister yabigwata biraze bane billion and billions money minister yabigwata biraze eriyogera ddi ku bantu ngabo era yekola ddi mbadde manyi bino bibigwata biraze oba waliyo byesimanyi ebigwata biraze ministry namba we erikola ddi era ekola woki buli MP alwala oba minister bamutwale bweru weggwanga amalwaliro gano mugakolera baani angatali mudagala muga ne mulonda minister of health. Can you imagine ngalemera mbu mujambula mwango ene muzitunda Eminambo Jackson njagala ogenda stage oba kataleka ebintu akaliyo eddagala enyini bayitereka ne batunda eddamu ne batunda nefu gende ekitezi olabe market eriyo bwe basobola kwanda wadaka kibo bukipe ekitezi nkusiba sene zange emiliyoni ezi veno ngo genza kwanda bukipa nga toina contract genda yo je bayo kasaso je njogera genda yo nga toina contract olonde wadde ekipapula kabibere bipapula no buvera babutunda abantu abasinga bali ebweru wegwanga tebali olwakwagala tebakikulimba tewali muntu yagenda bulaya lwakwagala kwe abamu bali olwobusungu bwegwanga lya Uganda nga baleetamu nga ne boyogera ekigambo Uganda abala bali olwokubanga bajibwako ebyabwe byonna ne bagamba kanvire Uganda abala bali olwokubulwa emirimu ne bagamba kanvire Uganda nyine ebibuuzo bibiri nabiwandise mu report yange ngengeno kwa President Museveni Museveni
tukimanyi bulungi nti Uganda talina mirimu gimala. MP afuna omusaala ne minisita afuna omusaala. Ebintu bibiri byanjawulo. Kiki ekirondesanga MP kuba minisita? Kugazirya byanfuna, kugazirya mirimu oba bawabaabo. Kiki ekirondesa MP kuba minisita? Nga tuyayana kugazirya byanfuna na mirimu. MP abere MP. Minister abere minister. Ne service sobola kutuka ku bantu. First of all, MP tagenda kola ba MP akwenebwa minister services tuka ku bantu. That's why tewala ina reporting tooth. Tewali ina reporting tooth. MP constituency mulemi okuberamu. Number of people bebalonda mu parliament tebabera jeba ina kubera. Jebe Simba sije babera. Bona badukira mu Kampala. Mu Kampala tunamu MP wa Kampala aliogu. Samim. Kampala Central ye ajati Nisa Kabanda. Abala babera mu Kampala mwaja. Je Simba. Simba urudawa. Ne mwesibanga ku bantu. Ne muddanga mu bantu. Oba ogenze Kiboga, oba ogenze Masaka, oba ogenze Murudawa ne wesimba ngo sura makindi. Mwene musura muno makindi balabasa konge buziga simanyi Rudawa. Je bonna je babera bonna. Njaga tukola kikwekwe tokola lisi y'ababaka gye basula tulagama mbage basulamu ne constituency ze besimbamu buli okondala kutuka n'ogenda mu kyalo bama okota n'ozimba akatoilet n'ogenda ekyana mu kakano zimba akayumba kakalinga akayumba k'obumyu n'osumbuwa constituency n'abantu obeetaaga oli ndi wana wano banzala wano ne mutegeka bitonamenti by'emipiira n'abantu balinga abawumba tuutu ababuyabuya ne balonda oyo olulayi toddamu kumulabako paka adda ku kisanja kirala era nasaba akalulu omuntu aliganyirwa ddi mu mbaka gwalonda tulondera ki omuntu alifuna ddi mu mbaka gwalonda omuntu alifuna ddi mu mbaka gwalonda nabadde ndaba abantu be bamenye njagala okutwala omukisa guno fena twebaza omusajja gwe bayita Lubongoya njagala okutwala mukisa ko baza Lubongoya n'aba Nuupu mwena bakondetazi ba Nuupu nabadde ndaba ku bantu be bamenye abali mu ntobazi nga buli omu ayalina gwe yalonda musajja n'agamba ngaba Nuupu mujja munyambe Lubongoya bayimuse n'aba Nuupu bagende bayamba omusajja ne batwala omusajja waabwe oba bamutadde Ludawa oba bamuwadde ennyumba oba bamuwadde buki ne bamukyusiza engoye obulamu ne bukyukira mu second says essaawa ya leero ababaka bamaze okubasunsula ababaka bamala okulayira baminisita babamaze tewali yekyusa kugenda mu bantu abo abayayana naye nga abantu abo bannansi singa kabadde kalulu nga campaign singa waliwo buli kala yabyabufuzi n'okuyamba bandidduse mu bantu bamenya mu ntobazi ndabyeko ennyumba ez'ebbeeyi nga bagamba za babulwadda abo bakazi be bali mu parliament be baminister be bali mu gundi za sente bagobamu abanaku ne babetungako nti bagenda kubayamba babazimbira amayumba ne babagabira obugati obwatanatano bubanzi ne bamenyamenya butosi bw'emigaati kati bo bazimbamu era ezo tebanazikwatako zikayina ennene kyemanyi nti lipoota ejjatuukebwa muzeere bagamenti ezo muzireke twagala mumenye ne ku bagagga abali mu ntobazi tutegeere mumenye ku bagagga tubatende nti mukola nnyo tidema okola nema wajirira banaku watenda linga abaavu oba wajja kutereeza nema twagala omenye ne ku bagagga zikayina ezo zetulaba ziri mu ntobazi tutegeere nti mumenya tubawaana obusajja nti mukola nnyo tutegeere nti mukola mwoyo ga ggwanga mwatenda linga banaku abanaku tembawoninga abagagga mbawoninga abagagga nokana tezirimu n'abantu ndazi kyali ku finishing naye muno omusula abantu mwina abaana abato mwatugamba nga nti abato abaana abato balina amateeka n'amayitirivu ne minisitule y'abaana simanyi nakyeriko muve ku bintu by'abafu abantu banoonyeza ffemu nalaba wano omwana yeesiba ku Harriet Kisaakye abantu abatamanya nti baziikula Harriet Kisaakye omuwala yavaayo ne yeesiba ku Harriet nti yamuzaala n'alemerako nga yeeyimbya ne banoonya Kawaya Mbalako oyo paka kulumba Harriet Kisaakye bamuziikule bamuggyeko omusaayi amagumba mbu bakebere omukazi kumba omukazi ayagala ffemu mbu ayimbiriza
Mumusaga n'ensene. Okuzikula kali etinga tamulinako wadde akakwate wadde oluganda wadde ate nsaba Katonda Kafeero temulanga bamuzikudde naye nsaba ekyana kye bayita Swazi kibenenga Kafeero si yakizaala era nja kuwunyanya nga kigenze ku DNA kiba ntajja genda yagenda kudojinga mwenna tubako wala olunaku lw'olwaleero bakebera abana ba Kafeero oba oli luddawa oba oli munsi ki ng'oli mwana wa Kafeero tukuko wala olunaku lw'olwaleero genda wale ku ofisi ya minisitule y'abaana balamu wabadatula mugende babakebera omusaayi kubira nende kitaawo tetubulira omuntu addamu okujobojja nti ate tebankebera naye nsaba allo w'ekisa Katonda muno mwatebaka akawala akakabadde netinti akawozezza omusajja mbadde nfa kujjayo musajja kabeere nga sikana ka Kafeero katakalinako kakwate bakatemeteme ne Swazi nsaba ekyana ekyo kibeere nga Kafeero si yakizaala gwe notunda ebintu byabanno nabe nga kyogera omuti awuti nagutema nagutema bannange byana bino njaga mumbeereko ekikolimo ekyensibone ku byana byange kibatambulireko bya bino bikolimo bye mulekera abaana bammwe ffe tugenda Wannabi Samuel okakanda okusaba n'asabira omuntu n'amugamba kino ekintu ekikutambulako kyakolebwa jjajjawo nga toma kyakolebwa kitya nga kikolimo kya nakabiri ekiri eyo mu Ssekabirye ebyo bikolimo bitambula ku banno basanga ne bagamba mwana wa gundi oyo waba abaana bali bagundi n'ogamba okakasabe bano nti ye nga naawe tokkiriza abalabye nti beebo abantu mwerabira ekintu kimu generation zijja zitambula lwakuba problemu yammwe temumanya nti eno generation ensiimunseewo etya nene ensiimunseewo etya generation zijja zisiimuuka ne mu Bayibuli webityo byali Aburahamu Solomon era abantu Bayibuli bagiwandika accordingly ku situation yaliwo singa kweno lijimu yaffe era mwana lijimu yaffe munabamu omugezigezi aliwandiika bino bintu bijja kuwandiikibwa nze babulira bijja kuwandiikibwa ne lijimu eribisoma toligimanya mweba butabamula tusoma obwo oloza yawandiika Bayibuli yali ludda wana agira bagiwandike Matayo yawandiika ebyegundi gundi yawandiika ebyegundi abagezigezi bajja ne batuwandiikira Bayibuli yes yatuyamba nnyo era kirungi nnyo era sagala jogerako mu bubi bawandiika ko ebyo ebyaliwo Yesu yayitamu ne bakolaga Farao ne bakolaga Pilato ne bakolaga gani naye byanammwe muli wandiikibwako generation ziri basomako nga muliko ekikolimo kitawona abakazi mu Bayibuli yogera ku bakazi abalwalanga ebikulukuto nga bamaze nabo emyaka n'emyaka muliberako ebikulukuto bya Kafeero bikunemmemmwe muliberako ebibye ebyensibo tosobola kuziikula kitaawo ng'okakasa nti kitaawo nga wali omwagala nga kitaawo emyaka 19 ku 2 ozikule omusajja kati bamuzizaayo nga tawera bamujjeko obunyama ku mabina ku munyindo wansi w'ennyindo bamukutudde bamujjeko obugere babututte mbukubanga mwagala musaayi bwe mugufuna mubeere ki atukirize kafinga muzulanga muni bana ba Kafeero what is next mugenda kola watch ne mugagawala mugenda kagawala tukitutwala nti kati muni bana ba Kafeero yes muni bana ba Kafeero tugambe muni bana so what Kafeero mwamutata kitiba kye mwakitta mumanyi lwaki Kafeero ni mu nyumba tunula bwetyo tewera so kweta tata agenda kuzimbira Kafeero nyumba musimanya agenda kola wechi abantu bonna mwabatamya Kafeero ne bako wako wanabali bamanyiko bamisa kyao basika tebogera basenku buge tebogera basi likabweche kubanga buli asitula mutwe mumulema nga agendo baba buli asitula mutwe seba basudde bamuzimbire nyumba alika malalo gate magana gati muri wadda afuguma muri wadda ayomba no mukazi wa mama wa basudde bani eyaliwo mukadde bamuzimbire nyumba hawo ekiba kuzaawo muri ayomba na ye mwe Kafeero lwaki abantu bamuvaka ngate yali omuganza nnyo mu bonna mozere dio bamuzimbira malalo gate magana gati njagala kagendemo garabe era buli mwaka bagendayo je ne bamutwalira bamutwalidde ewa mwane agendayo
kubanga mwagana mwafuka gatore tore mwafuka ganioni ni agaziringu tewalina asobola kwetantala kwogera ku Kafeero tewalina avayo nti nali mumanyi lwa byana bibi kati njagala muzule nti yabazaala mufune ki deni ewe zinavayo nga yemmwe yes ne mubeera ki ne mwengera amannyo ne mumera obubina erinnya ne mulyetimba kubanya mwe mwalikola Kafeero kitaawe yamukolerera ki njagala ozeyo background ya Kafeero kitaawe naganga yakolera ki Kafeero era yamuwa ki mu bulamu abantu abasinze okusurvivinga n'okujjanga bazza self made tewali family zaabwe kyezabakolera kyali kisa kya Katonda n'abagamirwa talent bwe wetegereza nnyo abayimbi n'abatenda basitola ya Kamiyoni ng'ayogera naje matobotobo nga tekwaliko ku family amusupporting agenda mu kuyimba nga nawe yandifudde muzina negumukuba tewandire gyafiiridde nga bala bakirerese akaana akazungira bidongo akakola katya abayimbi abasinga zana bagamba kingisa namujjawo nga asowa didi mu studio namanyumiza ku gravity tewali asobola ku buli muntu alina sad story mwavudde okujja kubikaminga okubeera big Musumba Lozi asubinga atenda okutunza ku story ye yalinga mu butale naye nga yawulira njiri ya Katonda nga ayina eddoboozi erimuyita buli kaseera ng'abeera ku busimu ku radio nga atunda mu butale buno bw'omubuulo obwo nange nabubeera muko muleke abantu nawulira Mama Fina nga nyumya sinajjo nakyogedde Mama Fina yanyumya story kyanaku nnyo abantu abatawuliriza bantu stories of true story ate kyanaku nnyo nti kati abantu bebaleete baagala kwerabisa nze ndi mugaga nnyo weyogera nti bakulepinga full figure ekyo bakye mweyogera nti nakula ndi bubinyo ekyo mweyogera nti mukwano buli muntu alina sad story naddala abanene boyagala okwegomba mulekerawo okulowoolezanga mu bintu by'abafu mulekerawo okulowoolezanga mu bintu bya mama yankolera tata yampa byebyo byana byosanga bitamina ne byepamira byosanga ku nguudo osanga omuntu alina diguli nga alina akagato nze waliwo ne baprofesa bosanga ku nsaka ya Mulanga olubuto lwa muzimbo ingo abamira nsandi mwana wange bebabeera mu busokolosokolo obuntu bw'amalu obwo gye banywa n'obuto osanga omusajja ng'asoma ng'akubye ensonso ye mu kagato kasamye nga kagege mbu yasoma nnyo mwana wa gundi nga yeewania mwana wa gundi Fiina oyo Fiina mwana wa Mama Fiina oba alina amaduuka 10 bwe yagotegera Fiina genda ku Majestic genda ku Mutasa genda ku Nabugabo Fiina yandibadde akola mama we asinga bondi mu Uganda esituse motoka ezebbeyi yatugana jogera yandibadde akolera ki Mama Fiina sente zatuwa singa ziteka ku mwana we ne waziteekera abazzukulu be naye leeka zaayina ye nga ye kati ali kapeeka azimbye ekyalo Kiramba azimbye hotel azimbye kapeeka osuwa sente ziginza muggwako ddi era akola kyabana be basomera Germany Swabula basomera Germany bazzukulu basomera Germany kitegeeza nti Fiina ne waatakola lwaki Fiina akeera ku makya kukola akola zize nga Fiina era yeyogerako nga Fiina nze nfunyeko challenge mbeera n'abaana b'abasajja balaba waliwo oyo Honorable Idi basajja balaba ye muvubuka akyasinza okubeera hard working Bushenyi in fact ejo abeera n'okubeera ali very hard working alina factory nga ye omuvubuka wa myaka 2 alina companies ezize nga ye naye olowooza oyo omwana andibadde akola muntu ye Ajamis Kigundu ne baganda beseka Yasini mama wa Hamu y'omu kubasooka mu kibuga mama wa Muzaala y'omu kubasooka mu kibuga gw'oli ku bintu by'abafokaanira ebintu bya kitaawo gwe baziika olwana okuziikula omusajja oyo mumuziikudde yes njagala memole eyo gye walabye kusigale ku bwongo nga nawe tuna kifu kyenye mulaba magumba ga Kafeero muri babi banammwe n'okusinga amajinni muri babi n'okusinga setaani muri babi banammwe naye gwe omusajja ndaba kino kifunemu ekyokuyiga mukebera abaana mukebeza abaana mwejje omusajja etawulya maanyi jjako omusaayi gulekere baganda bo nze wano waliwo ekikazi kyava ne kigamba mbu nze nkizaala ne kitambulanga ku mativi gonna ne kita kisiyazi kyejera buli wantu kigamba nga bwe nkizaala
Nemba gamba mmwe kangende mu koti ne mumpita mubi. Bwe fessa wazino go guntu guyinza taganya abana bange. Guyinza kumalaka abana bange mirembe nga mugamba. Gubadde gwogera wali nga teta mweganye. Nga yeta muganye mbusi ya muzala. Mwali mwagala nkoleki. Mwali mwagala nkoleki. Gwatambula TV zonna nga YouTube channel zonna nga gwe neseko muzengu zala. Bona gwala nengusiba mbundi mubinyo. Singa besiba kugwe. Ngona nayinza kwesiba ko ina kachi. O ina kacho ina yinza kwesiba kugwe. Echikune mecha nesiba ke gwanga lyonna. Buli TV, buli wantu. Ensite tuka n'abantu be waffe batuko kunkwera basimo mwana muzala ddi. Nembaga nga nzala kine chimpempe mechikune me. Nga chikole chatuka ngokunywa myenge mu mabala. Nensasula ne bampita. Yatandika okubba abantu. Batukana okubba simanyi ebintu bizesikoza simanyi lingira iti. Simanyi biki. Nga inawo ne gwatekawo gwakubira simu. Mama Furufiga, alo wamwanji, nyode wana munenge, mulungo tewala atamanja. Mabagamba bayogere nange ku simu. Mumuleko mwana ngenda kwata sente na unaliawo nalya nagenda. Mumanche nayitamu. Mumanche nalimpitamu. Mumanche nalimpitamu. Ngandeke chikuneme chikwato chisiba. Yademo kubyayitadde mayogere. Buli muntu mwana gwa wulira nga afugumante wa tata wange wano wewa chikwato kitwale ku musayi. Mwa uli omuntu akomolera ko mutwale ku musayi. Naka kakuneme wena kakola. Kava ne kaga mbuka neba kako ne kanzala mu mwana ne ngambo ogambye eki. Nimanga toka mbudde, toka amakuru bagala X ne mugamba nja kumuwa amakuru. Nja kumuwa budde n'amakuru ngenda gamuwa. Nenga muwa. Nimanga bona ogenda ku DNA. Kijana ozantu bamwe yakoba kako nemba gamba yes. Ensuwe gamba nti nemba kako nenga ngenza ku DNA gambe. Tugende ku DNA ene ngenda ku DNA. Samuvumula. Mweje mufia mu bulamu. Ekisinzo balemesa ye fia. Muyigengo kutandika neche muina. Abantu mutya. Muino kutya mumwe. Tewali ali kujja mukutya. The only way to conquer fear is to face fear. Weje mu fear. Abantu bangi muina fear. Mubuli kintu awana abantu bababanga mutunula. Nagamba ki munange. Oyo munange minister. Oyo mwana wagu. Don't talk that rubbish. Don't tell me that is rubbish. Bibi kibi ngamba. Bamuzayi senko bangamba. Ebintu biveko munange katoli. Nzasira wa minister. Nzasira wa minister gwenetaga. Beneta gamba mayina abanetaga. Muno mubulamo ina abantu bewetaga na muno mubulamo ina abantu bewetaga na bakwetaga. Nabawa wano example eja. Njagala mumbulire ku bantu bamenya ayita minister. Ngolumiro lusere anuga minister gondi ngalusere na busere zimumpe. Mumbulire ejo bamenya abantu akaba bayana. Mpayo munga yaga minister gondi janga nyabe. Nze kubana minister 10 bamu ne mama fino ogo. Okwana minister chana bane seka yasini. Kubana wenna kuba kusawa mwenda jja kwate simu yange. Newe namugamba nti chichi nafuna accident. Abantu abansoka ko yali sula moto. Sula motos. Yasini kabato kangaga. Mu second says. Ngazino nyawe busunju awo. Nenga na government try to genda ku mukolo. Munene kwa bampita ko nga bandaba. Nga bandaba tebayimirira bala bayimirira mbade bayongera boyongezi. Nga tebakwena masimu. Kati atabala mwina kintu kyamu era muzayi senkubuge mugambi. Era muzayi senkubuge nyongere kugamba. I'm mature enough. I know what I want. I'm strong enough. I know what I'm supposed to do because I'm mature enough. Sinya mwenge ntamira, sikubwanjaga ntimvako. Serabira. Never za Katonda njawula wisdom ku knowledge. Katonda yatonda ndi mugezi. I thank God for that. Nasome seba Katonda nasoma mtola mama wange. Nsome yuko mature interest nzimanyi. Manyi chenjagala. Problem na mweje mukulembeza. Kwe kungamba nti musonyiwe nabe na Nurudini amanyi gwe Nurudini nja kukuchawa gwe man. Don't joke with me.
Don't joke with my pain. Mwete mumanyi bantu be batukoze. Tonoza nakera kumachani ngane milioni makumi agabaga leta. Wadi kukefu sema chini. Nemba kama zisagala sente. Sente tezigula bulamu wanku bango yagala kunzita mwanja kuntomera. Sente zigula bulamu. Tonoza nani njagala sente. Baloya bajja ne bega yanga tuli mu koti. Najja na yoganero ya wange na habwe wali. Oba nali nchaye speaker nga sikyagenda nayo. Anita amongo. Eyampanga sente. Kana mukowa kuba yo muko bafulinga faliro yange. Abantu mufunenga confidence mumwe. Mufiridwa ebintu bingi ti minister munange, minister yagambye, me mupi yagambye. Don't tell me that rubbish. It's me. Don't try. Don't try. Some people mutunyigiriza nyo ne mutamanya waje tuvudde. Nzo badi vaza nakoma nakobe myaka 5 bemeka, omanya myaka je nina olowoza mbadde wontya. Soka webuza chochoka surviving zentia. Mbate wontya. Ojo nyumiza minister mwana wa minister. Ngomanya abana babavu surviving atutya. Nkuwenduliye kubana baba nako. Kuwenduliye kubavu. Kuwenduliye kubamulekwa. Oba nkusindikire kumfuzo zirabeko. Mulekerawo okutisa tisa abantu. Tibadange ate munange kakati fact is a fact. Yimirira ku mazima boga aliko weka standing aweka. Boli wangu labalidda. Abantu bangi bagatulemererwe. Okulembeza choma. Hana ate kati minister Nabali ba minister tubalabeko nga nempale baziko ebira kakati. Ate batunonya tubogerere. Nga bali ba minister. Kale baje tubingamba mukwano. Abantu tebamanyi tusogolinga tutyo okusobola okubeerawo. Tulaje tuvudde okujja okubeerawo. Tubaddewo tutyo okusurvivinga. Kati gojjo tulugunya myaka 5 enambo kubanga oli wa kitalo nnyo. Wa kitalo nnyo ali swani munana. Apama biwa kakobe. Apama mirundi emekaje sipama. Aswa mubanga ku mwezi. Mulekerawo abantu abayita abekitawo n'abagaga okujogajoga ng'abavu. Katonda ajja kukuba omugodde mu bwavu. Abantu abamu muli bagagga nnyo mutumanyire. Osobola okubeerako mu bulamu bw'embeeramu. Nkweko tukole bata. Ojjeko mu bulamu bw'abavu nje mbwa abagagga. Osobola okusurvivinga gwe. Emubiri ebiringa na bikoko bizungu. Tosobola kusurvivingira mu bulamu bwe tuwangalira mu gwe mani even 1 hour. Nga tokolodde. Tukole bata nkuwemuko. Mutu wanga na chitibwa mwefa wa surviving eno. Mutu respecting enyo. Osobola kuwangalia ko mulambo empangari ya mugwe mani. Wada unako rumu. Mupama byuma. Mupama tangira. Bigu opa magwe empama mani. Oba oli munene to ina busolo buna. Olinaka. Nensigezi. Kati bebe mujoga be mutumanyira nze temumanyira mani. Nze siri mwaba bajogebwa. Siri mbantu beba nafuya. Siri mbantu bagala kumanyira. Atela njagala atenja nasanyusa nyonga ne nasanyusa nyonga nga siba akoza omukutugwe. Abantu mukole mikutu jamwe mufunenga ko mwogerera ebintu byammwe. Abantu mwesonyo ba YouTube ne ba TikTok. Nalabye omwana nga avuma majambere. Nga amogera ko bali mufere bwali omubbi. Nenga mu majambere mbantu babadasaso yabadasoka. Mulese ba TikTok mu business mwe bafukire byokola. Bokola business ne kwata nze na mutekabo. Nze na mulanga. Gwatwache weranga. Nawo weranga yiye kwate. Ngadde ko ngabere ko ngakoli manga ye ujjanga kufukira ekizibu. Mukole mikutu jammwe. Musobola okulanga ebintu byammwe. Muli mukusembeza amajini n'ebyokola mu business zammwe. Muli mukusembeza ebyonzira mu business zammwe. Abana basudde abantu bangi. Baika baliko muzimu omubi. Nze mbabulira. Abana ba Kalyoki basu amabala wano gonna ne gagoro akalyoki. Buli bala yalimu Kalyoki tekyaliwo. Kozi ngogisanga ensigi ekoma. Twabagamba banene ntwagamba business mustade mu Kalyoki zigena kufa.
era ne business bajabanga karaoke ebyana nga bimanyi kiba kusajja kijanga kibambana ne kyeyirira omwangere bikuyirira muloza mulangisa nnyo ba TikTok mulangisa ba YouTuber jono koma jono gwera besembereza olimbulira nze abaana abo ate kyennaku teri kintu kirumanga muntu butasiima abantu abo tebasiima zera balina jobless nangamba yandaza abaana babiri omwana n'omulenzi nangamba abo bakowa bebekulu tolanga nze bebekulu yantama ate abo bamukowa batakwogera naye abali wano ne bawulira nga ayogera bagala mutuga ne mugamba lwaki nangamba gundi bamubaka emmotoka mbwomu bamubaka emmotoka bebekulu naagana omugulira emmotoka bebekulu akugulira emmotoka mwana wa kitaawo gwe wali omubadde ki abantu amu njagala muyiga ekintu kimu nti okubeera ne bebekulu kiyamba gwe tekiyamba ye kiringa okubeera ne mama Fina okwagala mama Fina kiyamba gwe bw'oba toyagala mama Fina n'alemu okulya n'alemu okwegatta n'omuggyako ssente ne zimugwako lunaku kiro wali omugulidde emmere mpaayo olunaku olumulo wali osuubidde nti ogenda kuwaayo bebekulu beyo ba TikToka mbu saamuwaddemu saamutaddeyo baali baagala okumanya ani gwe nagamba nti mpostinga mwenna abasinga emikutu mwagikuliza ku nze peegi zammwe zikuze lwakuba nze abana mwakolamu n'emikutu nagifuna ne blutik lwakuba nze bwe mutampostinga nembaki nesepostinga bebekulu wotamupostinga n'abaaki kubanga atandika okuyimba nga temuliiwo mulya na kulinnya lye bwe mutamwagala n'abotoka n'abaaki kiyamba gwe okwagala bebekulu oba Kamiliyoni oba Bobi Wine kiyamba gwe okwagala mama Fina oba otya zenda bekuwa n'abantu banyuma mama Fina bagulidde emmotoka naga ono miliyoni 10 zimutwalire ono muwa miliyoni 2 ono muwa miliyoni 3 mama Fina yafuna coincidence yago n'ogukazo gwina mabeera amangi agalinga gulingo gulonse embalasi gwe yalabirira mbukubanga gwagala okola akasomero kakwateyo gwosaganadde godo wa mama Fina toli kwatayo kyova wagenze wa speaker bamugobye mama Fina nzata mutya gwentya mpozi nga si mama Fina webulenga gwe manyi ojja kumuwulira gwa mutakula oza lwaki wagenze wa mama wa speaker bamugobye mama Fina kube yakukolera be yayitamu be yatoba yande banda kuzimbira kasomero ako yabagulira poti meka enyumba ye wakisani yajibazimbira empisa za imbiza kulemya omusajja kimanyi bungi omusajja yakukyawadda myaka gigenda mumeka omwesibyeko n'ovumisa mama Fina n'omuvumaganyisa ne mumwagaza obulenzi obuto nga mwenna bagulidde amamotoka bayamba bawasendeze muli ku social media ko ne musobola kuvaayo ku standinga naye nanga bwe navaayo ku standinga naye mwanvumiramu buli avuma mama Fina mumusupportingira mu inbox mugambe bwoti ekikazi ekyo tetulina kukigamba kyatutamada obadde ogenda muwattako mabina gayina obadde ogenda muwaaki muyiga abantu bemwetaaga nti oba otya oyo omwetaaga era mubeesibeko kubanga gwe abeetaaga sisuubira nnaku mama Fina lwagenda kwetaaga sisuubira nti bebekulu akwetaaga abantu abeetaaga bebekulu bangi kyekimu ne Shiba ndaba n'abakazi abalina amannya ageweeka abavuma Shiba agenda beetaaga ddi nga newe yali mu mbeera embi teyabeetaaga kati embeera gyalimu tekyasobola kubanga ali hard working agenda kukwetaaga ddi nga ne padi yazeekolera yeerondereko zagamba nti ziri smooth ze njagala okozesa agenda kwetaaga ddi nga azadde n'okuzaala alina omwana gwatuma amazzi abantu mwebulire ate mwe bannakunkunyedde abali obubi mmwe mukyasinza okubeera amajinni bannange njagala mbabulire omwavu tayambika omuntu omubi tayambika nabye Honorable Nabbanja yagenze mu bantu be bamenye ne babawandiika amannya ne bateeka mu basi ne babatwala olwavuddeyo abanaku abo bagambye bannange banaku mmwe mulekera abo n'okuzaala obwana bwammwe mmwe mutusibyeko obwana amannya ageegatta mugajjawa
balina abana babiri basatu mwe mulina obwana nkumuliti amanya agegatta mugajjawa ne mutuko kuula school fees mwegatira ki mazimwe mwegatira ki empisa ya family planning ngoba yankumisa taba ya 10 baya 5 engeje mwegatira ki mwembizimwe te mutu sibako bwana bamwe babuyineko mwegatira ngati amanya agegatta mugajjawa ngabyo kwata mbina nabije mbanga abana zala bo sobola woba wegatta oni gwo itakwateka maguru ani akufune essanyu beba nakwenye basinga nokwegata beba tolowoza bamanyi kimu kya kasolo mwegatira nga kimizina mmwe ne mumalaka abategatta emirembe abasajja basoba bakola basiba bakola n'obusobo bwagwa mu damani mwe muyina amanya amayitirivu mwamanyi mugajjawa ye mwe muko wa disex bye bitana bana bituyana ne betuyanirangako buli nako birina buli season bizalyamu omwana